Solo kuulira wana abantu oli alowooza kawala kalungi bw'otuuka ku location ng'omuyitako ofaana liri puzzle naye abantu abawala abagamba mu December n'abali eyo eno December use filters bannanga abala mukwese filters you will explain when you meet in person tosindika kifaananyi kiriro mu December ekige okanga omugagga gambe nfunye mu meeting kwesa filters take koza Snapchat December ya Snapchat twaga ifanyi biri nno mujja bikola mu kuziika mu kabuli December twaga ifanyi bya Snapchat twagala filters posting on your filters oli goba sibo fana you explain when you meet them in person bwenti naye ifanyi nakuweza byebyo December sagala ndomo kabisa kula mujja kuba ndomo kamera mu December yachi Kitu za January nga tunonya fees z'abaana. Tuna stress msana mungi. Na December you supposed to restrict filters. Mukwese buketu munyobwa amaso ku Snapchat obuchobo bubirivu. We make sure mu December onya filters ezimalayo zoba okozesa. Okay. Ate munanyonya light. Nonyo light walungi. Bwaba toyina nze nafuna amagezi. Bwebande kwata ngamba muganda wange kuba mu light. Onofuna light oveyo bulungi December twage ekifanyi nga kinyirira. Musamaloza. Ali ku muyindi agenda okutuukako omunyonyole. Kana mukasa walo badde gwalina. Omuge munne kale ekyo ebanya nga omanyi weza. Tubaniriza ku Megatron. Temwerabira. N'abaleeta obulango kuba twakafuna agikabogoza. Nitwagala n'abalala. Agikabogoza omulemi w'edduwa abatereza. Ne n'abalala abalina obulango. Enamba y'essimu kweri bannange mujje tulange ku Megatron. Ebintu sabo mbiraba. Naye mutwala wa kabogoza. Oyagala omukyala kuwulire kabogoza. Swaloga mukyala wange. Senga ogoyinako fitina. Mukyala wange muzina bulungi. Kyekikuuma amaka. Kwegatta. Nina omugo gwa Musa mutambuza bulungi. Kati tensonga omukazi yenna etwaleetera obuzibu obutanga tawulira musajja as long as the bedroom is not functioning well. Obuzibu bwe nze mbirabira waka omukazi lw'omugize obulungi okera asizozo omuleti akutachi what up putting on produce byonna ati ng'omanyi ekiro gabadde wabadde ku masavu gocha naye muri gwe mmozo omala mangu go mega abasama musooke mufune eddagala ly'amaanyi g'ekisajja dakiika asatu round esooka mama obola bakazanyo oyo moza akulimba oyo moza afana abasama abana ba complaining abasama achiikirira munna atwale nnyo dakiika kati you have to choose one you choose between the two either you send zo musama obo yagala kwegatta Godi omukulu ine experience wagambe dakiika 3 mboze tukola ne Shalom tukola naawe tukulondako oli mu kamera naawe otuule aleta akatebe naawe otuule nedda togenda kututiisa tiise bya kirali naawe wama kulikayo ku kivulu kya Big Eye Katonda wange namungi w'omuntu siranko namungi wa muntu nga mutono siranko bantu batono bangi nga bali mu kifo kimu mulimba mbadde siranko bantu nga batono nga bali mu kifo kimu nga benali ebigoge wa Big Eye ekivulu kyabaddemu abantu mwabaddemu abantu just bani netugamba zadde sawe mkofu vayo sanga bajja kugenda ziwezeemu kitundu bajja kujja bbiri bajja kujja ssatu tutayingesa ku kitundu ekigesa n'emmotoka badde opaakingamu nakuba n'encungwa twaganye Uncle Bart nagendera mu haliya yange netugenda bulungi nnyo bali banganya okuyingira omukazi agamba oyo Bart mumanyi oyo Shalom simumanyi ate ng'erinnya bwe yayogera bw'atyo omukazi abayagadde kumanya Bart mumanyi Shalom simumanyi ate erinnya alitegera ate nti Bart namugamba sijja kuyingira Shalom tayingidde netugize emmotoka yaffe era ntubalaba haliya yange nga njivuga mu kivulu kya Big Eye n'encu nga n'eryato erirwanyi lijja mu kifo kya Big Eye mwate waali bantu nga n'ennyonyi egwawo buwenge boys B7 ekyali ebigoge wa Big Eye ku Friday nga n'ennyonyi egwa mu kisaawe n'erwanyi nga kulwanywe bweti n'ekyuka n'ekomawo nze mbadde sirabanko bantu batono nga bali mu kifo kimu ne babadde ebigoge wa Big Eye suppose okuyingira nga badde mutwalo
Nebiri. Abamba yingide bwe batyo bagamba buli adaitawo. Buli ayagala yingire. Agamba mutanya town. Jangu walo tunywa muyimbi, waliwo muyimbi, principal jja, jangu yingire, jangu. Bandi batembe ya mutembe. Tebawambye n'abantu ababoda. Bawambye abana ababoda bayingire big eye. Bawambye. Ngategedde principal jja tewali bantu. Obedde ababoda abayitawo babawambye. Era fa tutuyina emisango kufairwa n'abaropi. Bankujja amasimu nga bemulugunya. Bawambye ababoda bayingize erugogo bakemba bafunya abantu. Kidnap. Ba kidnappers abantu. Nga kibi nnyo nga mbasi kirabangako. Ate manyi abagudi zabadde sawa sawa kitundu nasanzeyo ababiga ite basiza aba gravity. Ne gravity ate kiralamu. Kuba ate aba gravity bwali nga bwesasanyiza bati nga balinga munana munda. Aba gravity. Ne big eye kanda Big eye yakoze. Big eye yasinze gravity. Buli muntu ategese rugogo okuleka Shiba. Azekao acidic vocals oyo musoga ndi musoga concert yafuna abantu nane wonna abazeeko walizo baba nyali kwa big eye ku bantu abatono gurunede mu January yangani abajja bafe bambani ekivulu gurunede ewa erugogo cricket off onagulira Always official. Ai nyakivulu erugogo bagala nnyo erugogo nga mugazi nnyo nanti baba agala kulumya mpiti sebe judde wa mitanda a big eye twantadde wa piti si wagazi ku big eye nawo abantu be babadde bajuza piti bani be walabyeyo bani namukasa bani ekikulu mulimba bani bantu kye babaddeyo nze nabaddeyo ku ground nagenze kudasanze ku stage ngo omuvuka ayimba nganyiza aliwa Dr. Smile Dr. Lava Boy mkwina ono akwanya mwala wa moti koko simanga kunako feeling ayimba nganyiza kunako feeling simanyi babita Dr. Lava Boy ayimba nganyiza nga yayimba buli upcoming artist yayimbye yabadde wali era ndakwa nange nabadde ku bwangu nane nabba mu ka pandemic nga baagala bayimbi nga babuzi batuse nga tewali erugogo bagenze shole jovu bayimbi nembaga ne pandemic ngenda mu kikadde je ngenda okuba ngenda ba pandemic mu kikadde sigaga pandemic wange waneno wawaganye nanga ketu woguulira ko sijja ba woguulira nakanyo okuyimba naleta nomvubuka abalongo gwe bayo kya smile smile at with music nenga zebba wamu MC nagamba wali abiyo ngamanyi okuyimba ajja tuwemu abaana ajja kushe barwaga mafini rwaga pompo rwaga demise barwaga bakira rhythm Gudi yabadde MC nabugabira omulala yabugabye yatidde twaje na film baka state twaje na ye yeye nangamba Shalom mwangana ku MC hatwazi yakayanga Shalom ngana ku MC ngawoche yani kezeza ku kasukunga bakole bwe musinga temuli bantu mu gravity kasuku yekaza najya kasuku ina yakoze ensobi kasuku ina rubale ye alengeranga emisambwa je yenga alaba wajudde kasuku ina mandwa kakati yali bagwe nga tewali bantu nenga ye abantu abalengera ne MC hafi yazze rugogo naga Shalom bani bengende okwemusingira wano nabuvwayo nabuta naga kiganye njabba just sente zaabwe na weta MC anabuza waliwo amanyi okubalwagaawo abandi balinya ku stage lwaga pepi lwaga demise lwaga demuyo lwaga spider lwaga demisenge ageta yusni mise nga bazze kutuwaamu nalabye n'omwana abo bamugjewo omuto kati omwana mutajja okuyimba nga balwaga demise bamaze abana bayimbe ade misemba ntambula nekona ade msajamli buyaka ekigambe kyasizo okukozesebwa big eye buyaka wuba buyaka blessa blessing amise lwaki yalonda ekifo ekinene father be respect lwaki yalonda ekifo ekinene bwe yali amanyali n'abantu kozi bamuwa amasanyalaze principal yamuwa omuntu bwetaaga music bwetinde ekivulu kya if I was no sure big eye it would been a success senga kyagitegeka Kadate success ojipimira wange ekivulu tekibadde oteka ali nsobi sure big eye yandikoze nnyo nga tagitegese ngalowozaako ngeri mutwe
nga bwala banna munji yanji kubya lugogo nejjula kati Big Eye so biji yakola kuteeka kivulu physically senga Big Eye kivulu yateeka mu mutwe gwe it would have been a successful show, it would have been the event of the year. Era twandigambye fenna Big Eye yajjuza lugogo mutwe gwe nga tasadde mu nkola basigaye agenda ku Freedom City namugamba nene kanyagenze nga nawe wanene Big Eye yandigenze ku papa sport makinje abantu achende H&M yes nalyo atare wabanye ba customer kati ayindo kigatirawo nagamba Big Eye akikubye twabanye bandimulo bateka kukira imaxi olwade wabaye abanywa batamivu baye abanywa yakigezaako ku gundi Uganda Museum paka we yajja ku climax wabaye abatamivu sikumanya abala mubamu abatamivu nga 10 kanaye wofunye ekimunyo n'otandi waga yajjuza banange yakikubye kumbe abatamivu babadde mubamu olwedde abanywa Big Eye wange kati Big Eye yanjiza ku paka last H&M oba najja ne esas kuyaya experience wastanule ndawula kweli babawo n'abantu kuyaya wafunda wo kumuyimbi wafunda wo abantu be bandijeddewo bantu shibani lwati bagenze lugogo base naye babadde beyawo bani navuze emmotoka nengikyusa the space was huge kati Big Eye olaba n'abawuze VIP baganye okgendayo tebo zabadde nga batenga baisasula kati lwaki abordinary tebagenze ku table kati nga abakkiriza ensobi gye bakoze kyenagamba hafi nemugaba mukwate bana bemuwambye baboda mubase mu VIP ku table VIP baisasula tebo zaaliwo but people did not go to attend to them nga nkalu kati yali alowooza ki Big Eye oli mabanja obudde naye nga from day one nakyogera kuno show zenkola kusane magana atakola ekivulu agenda kyawa abantu ne banvuma omumwa ne banvuma ekimwa n'amaviiri nange ekifo kyo saakisiima kyali kinene bulala nali njagala artist lugogeyo gimanyi Big Eye yanadde era kati akole esho endala agise ku papa sport asangawo abantu baawo naye nayogeramu ababi Big Eye okoze ekivulu what were you delivering mikono juu mpa mu line 2 ti mikono chini mikono juu kambabulire mulekerawo Big Eye musajja wa bwoba tolina nnyimba Yesu ne wakwata ku mukono kituufu nange kye nabagambye abambadde bagamba nti principal munafu ne mbagamba principal si munafu kati mulinde King Saha yes awo bagenda mula omuntu agenda okulwana okuyingira namuntu agenda obbeera lugogo because I nacha delivery thank you Big Eye wakoma okuyimba ng'oyimba nga Shalom nakubira pandemic Big Eye yandibadde yeekwata naga banya bategese ku lunaku olwo nategese mbu fresh kid ne beegatta bonna wamu naga tuyimbira abantu kwa fresh kid yasinze Big Eye abantu mwafunye abaana ate byebitongole ebivulu ebisinga ebisala bukatu abasinga tekati ebivulu bagamba abaliko obulemu muyingirya bwereere yandibadde afuna abalema Shalom Big Eye ng'omututte nnyo musajja waffe ate nze mulabe wange naye twogera mazima agaliwo kuba aliwo omuyimbi omulala ali agenda kugamba yagwadda ngende wa Bobby ampa amasanyalaze bagane okujja bagambe Bobby yagwa bavumaganya omukulembeze kibinnya ate tukivumirira tuvumirira abayimbi atalina nnyimba abagenda ekavule mufune mu mmeme naye nga temulina kiddako tukivumirira yes kyekye nabagambye ne bagamba kyengenda obbalaga mulinde Allah atobula mulinde January mulabe King Sawa agenda okujjuza lugogo ajawulemu kigenda bakirala ekya January one he has music yes he has what to give to the people yes ne Big Eye wakoma okuyimba 26 nziramu awo kukikkirira dereva sula ini ziriwa kati yafudde azibandi material ofunye azibandi material kati akasembo Kenzo si size ye byadde agamba lwaki mukompealinga nnyo Kenzo ne Big Eye ye bwabadde yeeraba yabadde abira ddala Kenzo tanya kyamusinga ne bagamba eryokanga n'etonnya
Nitwa binsisira bizenkanya emyoyo. Kwa kyala adda bagamba ne Big Eye nainzo basinga muno. Big Eye muyimbi. Ne kati enkuba atonnye. Twategedde ensisira. Baba bachipise. So Big Eye muwa magezi. Yani badda akwata Fresh Kid. Onye Felista. Felista. Onye simanya onye mwami woku TikTok. Aliwa. Mwana TikTok amuto amitamu oba sebo oba mwami. Nafuna n'omwana wa Shira Price Black Man. Black Man amanyoruga. Nwakola speech de. Ne badelivaringira. Ne badelivaringira aba. Kwa tuli musadi tamu. Big Eye yani badda agamba banne abazadde muleta abaana nkoze speech day. Speech day. Oba MDD. So sichivulu. That was a mistake. Bambi. Kati oba ali ku kibiga yiwange. Kati mu frustrating oli mu depression ya mabanja. Ate ne ex-way yamugamba. Buli muntu yamuga atakola kivulu. Okakasa kibiga okakasa ki. Ate nali okawanika lugogo. Kyenkugambye mbwe ekivulu kya Big Eye kyani badde successful senga kyasigala mu mutwe gwe nga takitegese. Bangambe n'ekyagundi kyabuzeemu ekyakalo. Ekyakalo nantongo. Ordinary yabadde batono. Yafuna abamumala. Mbus Africana yagaana. Nanti yafuna abamumala. Hani kalo newe yategekera yateeka mu kiseera ekikyamu. What was that message? What was she going to deliver? Music. Mulina omukadde. Oliwo wa mwaka ki? Alo. Tiddenyo leero guno mwaka wa mwaka guno. Mwaka ki? Alinawo nyiga wano. Gwa mwaka guno. Mwaka guno. Guno mwaka talina music, abali talina music. Amwe musaaga. Kati kalo nantongo. Yani kalo nantongo omulaba. Yandibadde ategeka wantu nga kifo kiri indo. The kind of music gwayimba. Band music. Band msuno tayimbira bakale bano abamitwalo ebiri. Nibanjige banayimba isa ku Serena mitwalo 10 twandize. Kuona abegomba okujja ku Serena. Wrong choice of the place. Thank you. One of the factors of choosing a site or for business, whatever jagalo kola site is a factor. Kalo nantongo teka kwa Afrika na abantu bami yanja dati kala atiteka munda muholo. Kwa music gwayimba wa abantu abanya ku sente atenga webali. Kalo nantongo tayimbira muntu wa wansi. Obaketi ya mutisize ngeri ekivulu kye kisooka. Nanje aka omulege emitwalo 10. Ati tayinza kutya. Aji ketu amani. Jasi byagenze binesenga kalo nantongo bamuteeka munda. Namteka ku Serena yandibadde akola bulungi nnyo. Osinga Africana. Thank you. Abantu banza kusana ne batuula mitwalo 10. No akabanya kati mbasaze asuya ku ba Airtel MTN momo musanvu. Serena yandijjudde. Awo no waliwo ensonga. Ye kivulu kya kalogo kya kutambulira kitya ngeri gye wakiraba. Yafuna abantu byalina okufuna. Ababe. Byalina okufuna. Abomuswaba abatonotono abo. Abo gatirira. Ebivulu lwaki ennaku zino bisalaasala. What are you delivering to the people? It's the biggest question. But na Uganda si basiru Jenny. Bategeera mbonyaga atuyambuli sente. Kuba we nasembo genda okwa Afrika n'ekivulu kya saa ekyasembayo kino. Abali mu ndanga be batono kubali ebwe. Kwali wabweru. Ositegeera. Nenda tuse ku kyakalo mukwana. Ngabali wabweru. Abali nuclear family. Extended family. They are distant. Bawadenga ade wa gravity. They were distant. Omwali wane omulala nayimiriye naveri namukubanya kapira nemukewereza. Ngasoka atukuba bwa outfit wabula byoti. Yeah yambadde. Nekyasinza okunkolera event ono muzino ebere lyavuddeyo. Bannange. Lwaki baba baza hafunga amabere galinga gange nga manenemu. Tebasobodde anti kati gegali ka amabere amanene. Edda bagavumanga awatama ebibere. Kati munange kati abamabere mwa baliko. Tabere eringa ekidomola. Bala yagala abantu. Awo musajja mbubagala ebbere. Nenikola nga piro naligwamu bwatu. Hawaliwo lye nalabye nga liri mu kaleega. Nga litambulira we Dubai. Oba kaleega yagenze muko bafunyeko wino. Nga tekasobola na distract. Bannange. Shema munyamba. Sijja kwogera ko ekyo. Kanseke oyongerezeeko. Akalega yakajje. Ayo mukazi yantama. Akalega yakajje wako bannange. Nze siranko muntu mbi ku nseno nga mukazi oyo. Mama nyabo. Shalom.
ne wayambala tanyumira ngoye ebigere byabaddenga byabasajja si buli musajja mbanya ebigere ngeri eyo mukazi tubigere byaffe birungi zo nakomye okutegeera mabeere engalo zimulinga bigere ziri ziti twagala amabeere amenya balasaaga anti namutebi twagala ebbere gyenye nga saamusaamu neryo ebbeere genyo tuga omuntu erirete ebbugumu mu nnyumba nedda ebbesi tetwagala amabeere enkola nkadde aga amabeere ga 72 n'abasajja bakomplaininga mbuga batuka kato yakudda kugonja yebbeere likuba n'empi wacha wewe kati n'okulina abo obunabi ano oligigika ati ebbeere nalio kalikuta nalikute bwati alinabe naye bannange kimala tuve ku mesidanko mabeere mabi nga mabeere ga anti namutebi zakalega ke kamazemu amabeere kalinga omugongo gw'embizzi kuna kali mabeere nago si bubeerebeere si mbeerebeere gabeerebeere osudia moze bigambo bya moze ne shalomo nga tuweyo moze yatuwa script tufollowinga script naye engoye za kalo nantongo lwasoose ekitambala bamusibye kyaki anti bamuga akijja kukunyumira era bakikola munyo lihaaso nibakiteekako yenna nga alinga biwujjo bya faani bwati bwe yayagadde dress code ze teyaji simanyi tyaleese bazadde ku kivulu abazadde babaddewo kalimaka wa smart kalo yanyumye kalimaka yanyumye ate namuwanye nti yanyumye ate n'abijjamu busungu lwaki simuyitanga ku mukolo gwange lwaki simanyi ebya serious ebya content ebya serious oba naye alabika yabadde content nze yayogedde ku kivulu kya kalo nantongo naye shalom nze nkola akamanyiro kamoze moze ajja akole naawe kalimaka tayinza kukunyiigira naye yabadde smart she was smart extremely yanyumye byebikukyaya abantu ebyo wakeetonda oli nedda yaŋŋamba alina bbaawe enkuba kyeyo anti twali tunyumya ku byabasajja b'ebweru bbaawe enkuba kyeyo kati tubadde twagala mwebazaye bali tusindikira sente za omwofaanya liri pazo salo muwoddamu okunfaananya liri pazo nva wano ate nkufaananya nakoye nfaananya Rema tomufaanana mufaanana bifaananyi mpozi Rehema naye Rema ne bannange liri pazo naye naye mulina obakko mufaanana mulina buno obwamiri buno busanyusa okukulaba bukabula dda how are you doing naye gwe liri pazo ani ayambaza liri pazo engoye liri pazo yasisinkanye fiina leero ati bamuyise mbwe ennyimba zabuwemu naffe tugenda twala fiina mu kkooti asitwesinga member boys dormitory tugenda ku police tumuloope kati fiina yatandika ddi okuimplementinga amateeka ye bwe yayimba funda okululu endonga empya koona funda okululu kitegeeza ki funda okululu bakunyenya bwoti kati enkudi kitegeeza kimazina ganda amazina bagayita nkudi webaka ki nga tozinye it is people who are perverted be balina ebirowoozo ebyekisiru lipazo mukambwe era naffe tugenda kugulawo omusango tuvunaane buli avunaane lipazo bamusitresinga musajja wattu ku luyimba olulungi ennyo olukwatidde bannayuganda kuva olimba kuva gwakusatu kituufu lipazo guno omwaka mpayo ennyimba z'omanyi nga luvuze kuva gwakusatu paakati ayimba kali lipazo kakubi enkudi paakati ekyakuba baleke stressinga baby face baleke stressinga lipazo bamwesonyiire ddala bayimbe bo bayimbe ezibuulirira ffe twagala byali lipazo twagala nkudi gw'atayagala nkudi gaa mu studio yimba yimba ebibyo eno music industry eringa restaurant balina menu wali agamba mumpe emmere yonna n'agatika gospel kadongo kamu nassaamu enkudi nassaamu n'ennyimba endala ez'amaloboozi nabeera agamba nze ndya muwogo bampe kadongo kamu yekka gwendya naye agamba ndya amatooke bampe gospel oyina agamba njagala muceere walaga nze mpa nkoko yokka
gwe olonda kyoyagala. You choose what you want. Mwevo kyokukola mukulwanya copyright zammwe ate muli ku bantu kati wano mu Uganda mpayo abayimbi osogamba no muyimbi notagala ku Lily Puzzle kuno mwaka bakoze obulungi. Because is the artist, Lily Puzzle is the artist of the year. Yes. Era wadize bazimuwe. We bazimumba tujja zirwa. Is the artist of the year. Yana kulembera ku bebe ku list. Hana akubeba na musako. Ngata musaka jabba mu. Bebe nga yagala nyimbe ezibulirira. No Lily Puzzle lubulirira. We bakachina nga tozinye enkudi takubuliridde. Why are you dozing? Why are you dozing? Kati fina chiche yasinziriddeko we yayisemateeka kije yayimiriddeko n'alyoka abasamoninga. Bw'oluyimba lwesitaza. Yakalula abanga lwesitaza. Tusome ebbaluwa. Bannayoga abaana agamba twogera byaffe. Mu bigambo. Tulwana ebbaluwa wano. You know wano. Invitation for kuliko UNCC, Uganda National Cultural Center. Mr. Gwinson Wabuyu Ekegravity omutujju Kampala, Mr. Sin Mukasa Lily Puzzle Runnabe Kampala. Invitation for meeting in regards to Valuga content. Greetings from UNCC. In the capacity of our mandate, which is to preserve, promote and popularize art and culture locally and internationally, I'm delighted to invite you for a meeting scheduled on Monday, 9th December 2024 at National Theatre at 10 a.m. The main purpose of this meeting is to have a dialogue about your Valuga. You have produced and promoted like Okwe Picha, Enyama, Dozi, and Omunio, Daris and Enkudi, and Suju and Lily Puzzle for Lily Puzzle Runnabe. All this content does not screenshot. Nenga ekyo just byakwekwasa naawe. Omunyongo weggulu tebamwagala n'okwepiica. Omunyongo kigambo kya buwemu. Mbu baŋŋambye kiba kya buwemu. Nedda. Ffe twakulira era abantu bayoma twakula n'abantu abava engulu. Twabayitanga banyongo naye nga kibanyiiza. Nga ogamba oli munyongo Fredi. Si kya buwemu. Si kya buwemu. Omunyongo ffe kyemmanyize nkuze mpulira entinda. Kwa nkuze babayita mboyo munyongo. Abava engulu be bayitanga abanyongo. Era nga n'okunyiiga banyiiga. Bulwaki ompe ky'omunyongo. Kaakati oli agamba mwala ggola bikoli munyongo. Kiba kibi. Omunyongo weggulu. Nze mpakanya ku Gravity aliwo I don't agree with him. Bino byayimba Dr. Doz no Shakira. Biki ebyo. Ebyo byo I don't agree. Ate munanga ate wano sikalabako. Kwe kali Doz. Doz naye abadde. Size y'empisa etidde. Good ye nga tebamuyise. Shakira. Ate nga yasinga. Banamuyita. Bannange ye ne byakola ku stage bya buwemu. Banamuyita. Ekyo nagamba Gravity. Bino nno bimala buli muntu ayimbe mu lulimi lwe. Onze bba Gravity mu lulimi lwe tawemula. Enyo nga yemula mu Luganda. Ntulowooza mbu ayimudde. Kati Gravity ayimbe mu lulimi lwe. Mu kimpozi. Mu Lugwere. Muki. Mu Chapadola. Ava mu East. Baba bayita batya? Balinga basoga. Boogera olulimi lwayo lulinga lusoga. Baani bannange. Bagwere. Lulinga lusoga. Banange ligenze, eggwanga ligenze. Okwepiica, ate okwepiica. Jangu tugende mu kwepiica. Masanyu, masavu. Jangu tugende. Nancha, Wanji kabalagala ayidde. Gamba Natalia. Wanji Kigonja ayidde. Okwepiica. Jangu tugende mu kwepiica. Naye kalimbu dokita waliwo lw'okozesa amaanyi mpulira ntidde. Size omuntu atya empiso. Size y'empiso naye nga beebamba. Kati gwe bategedde empiso ki? Lwaki abaakola bw'ati ng'ayimba? Bakuba batya empiso? Bajje kuba eno? You have a perverted mind. Nedda. Tetukuba empiso ezigezza amatama, ezigezza bbiri. Matama booster. Netugezza ettama. Kati bwe bakola bwe bati mbu waliwo k'okozesa amaanyi ng'otandika. Omwana yakikoze Bobi Wine. Mu Bobi Wine waliwo w'okozesa amaanyi ng'otandika na stamart n'eŋŋamba kyekyo. Kyeyakoze principal mu Kivulu. Principal n'awulira ng'afa n'akola bw'ati. Omwana yawemudde omukulu. Shakira naye bandimuyise dress code y'essinnungi. Nze principal namusaasi. Yawulidde nakungaala ku Kivulu kya Big Eye. Tena kyakkola. Naku yabadde wali bannange.
maziga kwazirana biwoobe miranga byantiisa byannaku byambi bisekerwa kitalo mabeere amazaalibwa ga Nyamutolo ga leero kakiposi kakezo okalabe happy birthday namuteekako I love you mama ne Lwema yakimuwandiikangako kati lwaki otabika amatambuugi lwaki yakimuwandiikangako yakimuwandiikangako bannange yamuyitako mama ati omukati ffe tukula myaka tatwetaba mami daddy kasamwangala mbufumbo mama I love you mama katabuba moze bakyeyita moze amuyita mamirecho lwaki akaddiye mamita mamirecho mukazi we oba moze yakula ne jjajjaawe lwaki akaddiye mwana wa bendi mukadde myaka era moze mukulu ali myaka gy'ababbi teri alina nnyindo eyo nga muto I love you mama amuyita mamirecho onamuyita mamirecho bwamuyita abo bapama mutoyi yasezaala wanga ne kaso temwapama bamala okulembera abajunia ne bagenda ne bapama kati ebyo bijjidde buwe byokupama nze ngende ku toyi z'enkoma kugaye Shalom yapama kungulu nze ngende ku toyi y'enkoma tewagendayo ewa kati gwe alwanirire obukobo mpozi alwanirire obukaakire akola ki wa erwanire buko tewalaba n'oli omusajja mukazi we ali awaabwe n'asula ewuwo aleeta tulo muzengola bye n'obwavu famire embungagga tukole tubuzayo sitole kyendala ziweddeyo otugjeeko oba tukyakola muwulira olimba moze ogenda tandika okwekolera ebintu byonna tukooyo tumanyira Shalom tewaguddeyo YouTube bwesha 256 Shalom 256 tugenda kuweera okwo abawe b'amagezi omanyi kye tugenda okukola kansooke nkwate musoga wange tukole bya buliri wangi musoga wangi kale bro onasonewo okusumbwa bannaye mpaako neya Megatron ng'ogiina wuuno waali ndi naye atubuuzeeko wuuno Megatron soka obuze ku kwennyini namukasa wano gwe tebakumanyi linza oba nga tamanyi namukasa Megatron jangu teekako muteekeko gwe tebakumanyi ate kampani yaffe mama kaimba kyodde okaagala bwotyo tukafunye leeti akasente ako kaliikikisano yeekolako mukadde ayirira lwaki temumundiiringira kansirika Shalom tobaako kyoyogera Megatron wuuno yogera musoga lwaki mumuyita musoga ye musoga kale se oye musoga baso dine Shalom tujja nga temunjogera linnya lyange kale tujja ne Shalom nga toyogera linnya lya namukasa saagala tuuka nga sente zange kyeziri saagala tuuka nga siirye Shalom roza lwaki industry eri bweti nakuzira tubakya naye manyi kyengenda okukola muze mutabbi Shalom jangu Shalom koye 256 muze okunjoga jangu Shalom 256 eno kyano nze enkola interview gwakola bayita Megatron bamanyi bayita namukasa kati bozanga order one nedda nyinyuse yours faithfully sincerely you have resigned I've resigned naye sokompesa omwezi guno koyo kosa abakozi ayagala kumbonyabonyanga bwe nabonabonera mbasoga abanayisala omuntu abonabona mbasoga mwali mwagala yandeetera empewo mumawuggwe mwali mwagala mannya boda yandeetera empewo amannya mwagafunage mwali mwagala yandeetera empewo mumawuggwe saloni ate esinga ekuba eringa ekizibu ne bamukwata ennaku yatulumira wali ne tuli ebijanjaalo na bannange olinayo akambula bwekale soka nawe neyambulire ddala anti tugenda ku luguudo lwa ntinde emmotoka yange bwenvaayo giryambulusa sigwe yaguze batule naguze batule naguze bamubanja nodina ngambi percentage tutambula ne bannaffe aba Victoria University tali mukuba lwaki omukuba ne bagayo emmotoka yange kadde bwesika
Nadajja kunyigulukuka with the time. Byebyo bigenda okunzija kweno chano nako yakamanyiro Kamanyiro. 225 ngenda ba n'entondo zaba ebembu. Buloka ki eyaguze emmotoka eyakweyambulira kibuya yakuwa olumbe. No, ekibadde kyali kitawanya battery naye tugende mugenda ku emmotoka stopping yokka. Tutambula ne bannaffe aba Victoria University. Oba okivuganya ezikira yokka mu kkubo wakati. Basangibwa wano ku Jinja Road. Oyina bano abatunda ebiti ebiwunya. Ebiti? Ebiti ebyagaza. Ebyobuwoowo. Oba bino bine. Bye bateeka mu mmotoka. Walunda kino kino. Emmotoka teri mu kawo. Nabuza akaboowo mweka. Akw'omutwalo. Kebiri. Buno obw'oku kkubo. Kebiri. Emmotoka eyo n'emmotoka nitamwa kawo k'emitwalo ebiri. Kebiri. Anti era nayo kadde. Naye gwe togirina. Aha. Kati njagala tumaliriza okukola twesange ku press conference. Ogala kulinnyawo boodi. Una falas. Boss bajja kumu. Boss. Ndeka. Leero ninamu ssente sifugika. Niza n'okugula ennyonyi. Cheke weebuuka amacco. Mboze kanyinyuke tunyuke. Ko yakamanyiro. Tutambula ne Mukulu bagambye akomawo. ani. Ali munoonyeza. Ddala tugenda basatu bya. Batujja. Batuweka Christmas package. Christmas. Basatu tugamba bali. Nanti bagenda. Ate baani abalala bengamba tuli basatu. Nanyo ogamba yogera bali. Baani benyumya nabo abatali mmwe basatu. Nene tugenda genda mugamba. Ewakoberayo nani namukazi. Mbeerayo ne bato bange. Eyo ne botwala out. Kati bakusabira baba yaguze emmotoka. Baba yaguze emmotoka. Kati mama we ali happy. Wasula. A proud parent. Bannange. Tutambula ne bannaffe aba Victoria University basangibwa wano ku Jinja Road. Omuzadde wenna ayagala omwana we abeere n'omusingi omulungi muleete ku Victoria University era nga abagagga naawe kati. The university for you. Yes. Abagala osoma mujje musome degree masters ICT abagala osoma law mujje musome Victoria ebikwanya ku Jinja Road osoma parliament ogira ne wakazaawo national theatre eri kumpi nnyo nnyo. Parliament oba ogiraba oba oyagala obeere MP bw'ogitundako n'ogamba nzijaawo. Njijaawo. Okay.